Gomanyi tutuogedde ebigambo ne tufumita abantu ne batuukanga ne kanisa bazivuddemu. Tufumisa abantu n'obulokole ne babuvaamu. Ebigambo bye twogera tubase oli naddayo mu nsi eye kanisa nze sikyatawaana kale mbumuweereza anze neddirayo bannange omuntu n'ava mu bulokozi n'ava mu kanisa naye ng'eggulu lyali limuleese nga wateekeddwa okusumululirwa ng'ekigambo ekibulirwa mu kifo kino y'emmere egenda okumutaasa kati gwe omufumisa ekiso omuzizaayo n'oleetera omwana wa Katonda okwesittala. Abamu bavudde mu buweereza entalo z'obuweereza sigenda zisobola naye nga ababagobye mu buweereza ffe bennyini abaweereza ffe tubakubye enkokola ffe tubasindise ffe tubafumise ebiso ffe tuboogeredde ebigambo. Omuweereza najja nga ayagala kuyingira buweereza mupya n'omutuuza jangu nkuyambe jangu nkuyambe wano nowooza nogenda osoma oyo ayitawo oyo adimini wawa naye totawaananga oyo ali bwati ne bwati ne bwati oyo mwegendereza lindako wali wajja ojja kulaba ekiteeteeyi kya green naye totunulayo kati naye ali mu green bwe tunaba tusinza that's when you will check kati oyo ate oyo waabayimbi najjo oyo n'omumala lindako abasumba baabo bayingire beba abasumba beba abayingira abo nno bwe bayingira munaye baagala ebitiibwa abo era situka tusituke kati ne weefuula amuwa ekitiibwa naye ng'omutima gutudde gute abamu ne tufukamira naye ng'ate munda tuyimiridde ne twerabira eri nti Katonda akebera emitima n'akema n'emmeeme okuwa buli muntu ng'ebikolwa ebiri eby'omu mutima gwe. Kati n'otuuza omuntu ono ayingira obuweereza n'omusomera adimini chifu Asia akulira abafumbo owagundi n'oba musomera bonna n'omaliza ngo mugambye obuweereza bwa bano I wouldn't advise. Kaakati ekibuuzo kale bubi kituufu buzibu nnyo kituufu naawe oli ku bugubi kituufu ne lwaki oziyiza ayingira noyagala ate omulemesa muleka ayingire. You don't even have to tell him what is happening inside. Naye wa mwoyo weddeka kujerego yayingira wa mwoyo kubanga era okujja omwoyo omutukuvu ye yamugaye nti genda oyingira obuweereza golooza musiru nnyo wa mwoyo kati n'osikayo omutima gwo ogw'obujja olowooza ono bw'anaayingira olaba ng'akulyawo eno mu buweereza n'ebyawandikibwa bigamba amakungula mangi abakunguzi tewali olowooza mu buweereza muli bangi nnyo. Katonda akyaleeta abantu bangi okuyingira obwo obuweereza mukwano bakyajja kati lekerawo okuziiza abayingira tobagamba bigambo toyina kyomuyamba kankunnyonnyola ebyawano bigendeko mpola ebyo musaba obudde okukya munoonya ki kati olwosazeewo okufuuka saddaaka y'obuweereza kiki kakati n'omalamu omuntu amaanyi muleke ekisabwa abakiwulira okusaba muleke guba bawabikowanga waguba leka abakuyitako bo bakuyiteko kati omutawaana gye bakoma okuyitako definitely ogenda kutuuka nga bakulinnyeko bwe bati eyandibadde agamba ne munkwateko mpulira nnafuwa tweyongereyo mwenna ne mugenda lumu kati ate oyagala kulemesa mulala. Twogedde ebigambo ne biziiza bannaffe nga bw'otoyagala kwogerera naawe toyogera bubi ku banno tomalamu bantu maanyi okuweereza kisa ffenna tewali asobola ffenna tutuuka ne tukoowa n'owulira nga tukyasobola naye n'ogamba Mukama mpa ekisa ne weeyongerayo
ne weeyongerayo. Kati naawe bw'oba okooki saba ekisa naye toyogerabo. Okufa n'obulamu biri mu buyinza bwa lulimi lwaffe. Totta bantu ate naawe lagula obulamu. Bw'oba onafu agamba ndi w'amaanyi mu linnya lya Yesu, mpangula mu linnya lya Yesu, nteekeddwa okuweereza Katonda mu linnya lya weesseemu amaanyi. Katonda teyakweyita kusuula mu kkubo. Katonda teyakweyita kusuula mu kkubo. Okukuyita yasooka kulaba nga you qualify. You have all it takes okufuuka omuweereza ow'amaanyi. Leka kwenafuya, leka kwemalamu maanyi. Kati onafuye ate oyagala kusika n'abagenda. No. Kiriza abagenda beekwateko mugende. Ojja kumaliriza bulungi. Kati n'ebigambo. Natandikidde mu busungu nenzira ku kwemulugunya. Kati ndi ku bigambo. Abaweereza twegendereze. Katonda atuyisa alina gy'atutwala nga wanigazi. Kwata ebintu bino bya muwendo nnyo. Kuba bye bigenda okusika Katonda gye yeegatte ku bulamu bwo, akufuula ow'omuwendo. He's going to add value on your life. Omutima gwo gubeere nga teguliimu kintu kyonna. Osobola okuba nga osaanidde mu maaso ga Mukama. Bino ebigambo bye twogera ebitufulumamu ebimalamu abantu amaanyi biviira ddala magombe. Ensibuko y'ebigambo ebibi geyeena yennyini. Yakobo bw'atugamba mu ssuula ey'okusatu olunyiri olw'omukaaga, ndowooza kuba tusomereyo tusabe. Kati gw'olaba wano bigambo kufulumamu, Sitaani yakuziba amaaso. Tosobola kutegeera nti olwedde okonekitinze n'amagombe. Kuba geyeena gaba magombe. Mu geyeena tewali myoyo miramu. Emyoyo egiriyo gyonna mibi myereere egyagwa. Fallen angels be bali mu geyeena. Kati gye gibeera eri ne gikuwaganiga mugambe muvume. Mutuuze lwaki ajja okuweereza buno obuweereza tajja busobola. Mutuuze, explain, muyambe. Mubulire ebyawano, ajja kugwa mu buzibu. Ajja kumaliriza akwataganye ne admin. Ajja kumaliriza akwataganye ne chief usher. Mubulire. Protect him. Nenga geyeena yeekuvuga. Tugenda maaso ga Mukama twenenye. Tumugeye Mukama atunaze. Ezekiel 18 olunyiri olwa3 paka olwa32. Bayibuli etugamba eti mukomeewo abaweereza ate mukyuke. Muleke ebyonoono byonna bye mubadde mukola. Kale obutali butuukirivu buleme okubazikiriza. Obutali butuukirivu buleme okuzikiriza ate omuweereza. Otyo musuule wala nammwe ebyonoono byammwe byonna bye mwonoonye. Musuule wala olugambo lwe mubadde mukola mu ababiri. Mwasigala wabula buli lwe musingana. Eyo wabaddeyo ki? Ate olumala obbomu naye naga ate eyo waliyo ki? Ne mulyoka mwogera ku buli muntu yenna naye agayi tusuule wala. Ebyonoono byaffe byonna. Kwemulugunya suula wala, busungu suula wala, kuyomba suula wala, okugeya abantu suula wala. Otyo mwekolere omutima omujja. Mwekolere omutima omujja n'omwoyo omujja. Kubanga kiki ekibaagaza okufa aye ennyumba ya Isirayiri? Kubanga sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'oyo afa, bw'ayogera Mukama Katonda. Oleme kutuuka kufiira mu kibi ate ng'oli muweereza wa Mukama. Katonda tasanyukira kufa kwa muntu. Kale mwekyuse mube abalamu. N'olwekyo twekyuse. Tugenda kwekyusa ffekka nga tugwa mu maaso ga Mukama nga twenenya. Okwenenya kuku gwagenda okutwala omutango ofukamire maaso ga Mukama weenenye. Katonda asobola okufuula ekibi eky'omuwendo. Agaye twekyuse kuyita mu kwenenya tubeera abalamu. Onoobeera omulamu n'obuweereza bugenda kubeera bulamu. Mukama akumpeera omukisa. Okwogera ku basumba, kw'oyogera ku baweereza banno, n'ogera ku basumba, ku chief usher, ku akulira abayimbi, mubulizi w'enjiri, buli muntu yenna n'omwogerera geyeena yennyini oli connected. Kati ekifuta kijja bwe kiti ne kikuyiikira n'oba nga tosobola kusirikira bigambo bikulimu.
n'ofulumya n'ogenda okumala okwogera ng'omazeemu abantu amaanyi ng'otiisizza abantu ng'abantu emitima obafumise bannange gwe n'obeera omukazi n'omusajja nga buli lw'olumba omuntu bw'oti omulekedde ekiwundu okonekitinze nageyeena ate bw'omala n'odda eri ne weewaana nze namugambye nze nabimugambye nabimugambye nze twekyekindi Katonda atuyise olw'ekigendererwa era ayina gy'atutwala tukozesa akakisa ke tulina okuweereza Katonda. It's a privilege ey'amaanyi ennyo, tugikozese bulungi. Attach value to your position as a minister. Oyinamu ekintu ekigenda okuyamba abantu, kireke kikule, tokizikiza, kireke kigende nga kivaayo one day one time. Obutuukirivu obwo bugenda kukulembera ng'omusana. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Buli lw'osunguwala ekyambalo kye ky'omwoyo oba okiteeseeko ebbala ogenda okuyimirira okujja mu maaso ga Mukama oweereze nga ofuuse ow'omuzizo mu maaso ga Katonda. Katonda gwe tuweereza mutuukirivu era mutukuvu. Mutuukirivu era mutukuvu. Kati bwe tujja mu maaso g'okuyimirira tumuweereze, tulina okusooka okuba nga twambadde emyoyo gyaffe, kubanga emyoyo gyaffe gye giweereza Katonda. Siri ku byambalo bino bye tulimu ekiteeteeyi kya red ky'olaba oba pink. I'm not talking about this attire. Okwambala mu nsi ye ey'omwoyo nga weeyambudde kati ng'obusungu. Kuba abojja nabo obusungu tebukola butuukirivu mu maaso ga Katonda. Ekyo ng'omuweereza oteekeddwa okuba ng'okimanyi. Y'ensonga lwaki atugambye tulwengawo okwogera ekintu kyonna bw'okiraba ekitakusanyusiza. Ekyokubiri, ofube okulaba ng'olwawo okusunguwala, kubanga ebbanga ly'omala ng'osunguwadde oba tosaanidde mu maaso ga Katonda. Kati tujja kukwatibwa bujja nga bwe twogedde, beerako naye oteekeddwa okusooka okulokoka. Bw'oba tolokose bino ebintu tosobola biteeka mu nkola ku lulw'omukwano. Owulidde njogedde ku kisa kya Katonda kye kituyamba, naffe tetusobola, binene nnyo, bitusinga amaanyi. Kati nsaba okkirize, teeka emikono gy'omu kifuba oddemu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, nkwebaza nnyo olw'ebigambo bye mpulidde. Nsazeewo n'omutima gwange okwatula Yesu Kristo obeera omulokozi wange. Nsonyiwe ebibi byonna bye nakola ne bye bankolera. Sangula erinnya lyange erya Victoria Kirabo Kintu mu kitabo eky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu. Olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange. Amiina. Kama bampeere nnyo omukisa. Bye. Obubaka obulungi okuva eri Pastor Victoria Kintu Kirabo. Kansuubire mubuwulidde bulungi era mmwe abaweereza ba Mukama kansuubire otegedde bulungi ky'olina okukola n'obudde bw'olina okubanga nakyo okikolerako. Baweereza bangi beegulumiza mu bifo bye baba balimu ne batamanya nti buno buweereza bwa Mukama tebuli paasono wabula oba oweereza Mukama. Ate n'okuweereza Mukama olina okuba nga otukudde wenna n'omutima gwo nga mutukuvu, kubanga omutima gwo gutukula kitegeeza tewali muntu gujja kulaba bubi, ojja kukola ekyo Katonda kyakutuma era kyayagala okole. Waliwo n'abeegulumiza n'agamba nti wemba siriiwo tewali kisobola kukolebwa, oba tugambe yaweereza omusumba Bible like ng'ekyo kyalina okukola, n'abeerawo nga ayagala bamwegayirire, n'abeerawo nga amanyi bw'aba taliiwo tewali asobola kusaavinga musumba. Ebyo nno ebintu mulabira banga ebitono naye binene, era nga musumba Vicky wabagambye nti mmwe bennyini muli kwesabira passport kugenda mu geyeena, era nga kyekyo kubanga ekituufu temuweereza Katonda ge mazima, muyisaawo byammwe. Era ndowooza omubaka mubuwulidde bulungi nnyo, sigenda kubanga nyongerako birala okujjako okubaagaliza olunaku olulungi. Katonda bankumire abawa omukisa.